Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Waliwo kakazi akaleekaana kuno nnyo bw'okawulira owuliranga sitaani naye tekajjanjabibwa kuno. Ate abamu bagamba nti bw'oba bakasanze mu biseera eby'eddembe emigo kaba tekagirina kasita kalabika mu bantu bakajjayo emigo. Kabeera ku biru za gavumenti gwe bw'oli benduka omugongo olimbuulira oba naawe bw'otubolebwe bwa treatment kaleekaana kalinga endegeya bw'okawuliriza toddamu kukola okyaba gavumenti n'ogamba paka lwerivaako ngenda kikolera paka lwerivaako naye ng'owuliddeko. Beyond the newsroom gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala okubeera nga nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala eyo gy'osinzirira ogenda mu maaso n'okubeera ate ng'otugoberera ne tukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Aloysius Bugingo oba omusumba abangi mumuyita Haji abamu ebigambo bye mubiwulidde kati nno bw'atyo olunaku olwajavuddeyo n'alumba Madam Teacher Honorable Betty Nambooze Bakireke ng'agamba nti bw'owulira akakazi ako kaleekaana nga koogera oyinza okulowooza nti oba akakazi ako ove mu gavumenti eno owagira opposition ogikyawe. Pastor Bugingo munnange naffe abamu twali tumanyi engeri gye wayogereramu mukazi wo bwe yalwala ekikulukuto n'empisa embi ze yali alina twali tulowooza nti abakazi bonna babi wabula twagenda okukizuula ng'oba oli awo si bakazi bonna nti babi naye oba oli awo gwe yali omubi kubanga wafuna ne makula naye mukazi. Ku bigambo bye wayogerera mukazi wo oba oli awo abantu tebandizeemu na kwagala kwesembereza kitonde ekikazi embeera nga bweri gwagenda mu maaso n'okubeera ag'ogoberera. Kakati Honorable Betty Nambooze wuuno ng'akunnyonnyola embeera gye yagenda mu maaso n'okubeera nga ayisibwamu musajja mukulu wamaikiddwa ng'afaande mwesigwa engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga bamukwatamu n'okumukuba okutuuka okumumenya omugongo. Emboozi ya Nambooze eno erumya era ekabya amaziga. Kankuwa ebigambo bya Honorable Betty Nambooze ate era ne Bugingo naye tumumalirize awo. Agenda okujja mu lukiiko lwogereramu nga Frank Mwesigwa omusirikale wa poliisi yakulemberwa okumenya omugongo. Mwesigwa yeekwese olukiiko terubaddeeyo yeekwese olw'omuntu onge bamugambye nti ani Nambooze yeekwese kuba Kiwanuka Abdallah mukulu tugenze ne musajja waffe Lwanyaga oyo yakola nga liaison officer waffe wakati wa poliisi ne Nuupu. Omusajja abadde agenda okujja mu lukiiko lwogereramu nga Frank Mwesigwa omusirikale wa poliisi yakulemberwa okumenya omugongo. Bw'agenza okuva eno ku gate balaba ntuuka nvaamu bamugamba nti Mwesigwa oli mu lukiiko nti omanyi ajja nti ye omu kuba omumanyi nti ye Nambooze. Kati ngatandika okugamba nti kati ate Nambooze ajidde ki kati ngezo abanene n'abampi bavudde Mwesigwa yeekwese olukiiko terubaddeeyo yeekwese olw'omuntu onge bamugambye nti ani Nambooze yeekwese kubanga ye Mwesigwa amanyi kye yankola era mbagambye bali nti mugambe Mwesigwa akozesa omukisa nga nkyali mulamwa neetondere. Abaana baako omanyi gye bakolera omwami waako oli omulabyeko mu katale gy'ogula ebintu. Abantu bali kuno bazanyira ku bantu ku bwongo balinga abakazi abakadde abe waffe Masaka abasezi. Omusezi emisana atambula yeewese ekiro yeegolola. Aba baleekaanye ebiseera ebisinga emisana batambula beewese ekiro ne beegolola bulungi paka mu State House owakanamu weebererimu. Ekituufu kiri nti bw'oba owulira ebigambo bino bikwata ne bikuluma ate era ne bireeta ennyiike ku mutima naye abantu abamu naddala abasumba abalyowe b'emyoyo mandisanyire muteeka politics aside. Nsuubira nti Pastor Bugingo ekkanisa yo tekyali kkanisa ekyo nakyo kinyiiza Katonda okulaba nga ekifo ekyokutenderezaamu omutonzi
ng'ate munnange mukifudde ekitagasa mu ngeri eri bwetyo etasanyusa. So endiga z'osumba ziwagira ebibiina ebyenjawulo era ne bannabyabufuzi ab'enjawulo, naye bwe weesigamira ku sayidi oba emu, I think si kirungi. Waliwo Bayibuli we yagambira nti ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda bibye. So kakati ebyobufuzi mubijje mu kkanisa obuweereza butambule bulungi. Kale azikiriza wamma ate tutandikire waneene ensonga olwaleero ng'ate ekiggula luggi ekyo tukimaliriza kibadde kya Pastor Bujingo. Nkusaba video soko gimpere like etambulire eddala etuuke ku oyo omulala yandyagadde ogenda mu maaso n'okubeera ng'agifuna ate era mu ngeri emu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera eyo atanaba twegateko mu butongole. Nkusaba kimu nsoko subscribing tutambuze ensonga bulungi wano ku BTN Media Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Kakati gwe nno muganda wange agenda maaso n'okubeera nga ongoberera Lope Joel Ssenyonyi yagenda maaso n'okubeera nga avaayo n'avumirira ekikolwa ekya speaker kye yaleeta ekyokugamba nti Parliament etambule mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga mu buli lutuula oba lutambula bagenda saasaanya billions 5. N'agamba ensimbi ezo zandizeeyo ne zibaako obaolyawo ebintu bye zikola bannayuganda bibandibadde benyumirizaamu. Naye olunaku olwaleero ababaka ab'enjawulo kwoteeka n'ebikonge ebimu ebinene mu NRM bivuddeyo ne bibaakinga Lope Joel Ssenyonyi. Wabula kansooke nkwe ebigambo bya musajja mukulu ono amanyikiddwako obulungi nga Alex Mukulu. Ono nno alabudde omukulembeze wa kuno n'agamba nti muli b'amaanyi essaawa eno, naye ate era kituufu kiri nti waliwo ab'amaanyi ng'ensi batya, so mwekwate bulungi. Obuyinza obuvuganya n'ebyayita, abaayita bwe baba nga baali babi nnyo kaabaliwo bagamba nti lw'okuba tusinga bali therefore ffe tulina okubeerawo, naye nga tekitegeeza nti olw'okuba musinga abaaliwo ku kiseera kino okuba abalungi tekitegeeza nti mmwe ate musinga obulungi. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Ofono Opondo ono n'avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti abanywanyi ekyogenda mu maaso n'okubeera nga tutambuza Palamenti y'eggwanga okugijja mu kitundu kino ne kiteeka mu kitundu ekirala kubeera nga kwonoona nsimbi za musolo. Lwaki tebakwata ensimbi ezo ne zigenda mu maaso n'okubeera nga ziteekawo ebintu omuli amalwaliro, enguudo ennungi n'ebintu ebirala, oba oliawo n'okussa eddagala amalwaliro mu bintu ebigenda okugasa bannayuganda okusinga okubeera nga batambula. Ekiruma bannayuganda si ludda wa Palamenti wetudde, wabula ekisinga okuluma bannayuganda ye service delivery, okubeera nga ababaka ne gavumenti eno etuusaako abantu services nga bwe bazeetaaze. Moving Parliament out of parliamentary building to Serena, previously Nile Conference, I think for the last 25 years. Recently, as a result of COVID, we have been having Parliament sitting in Kololo. Basing on that, I would find no reasonable legal excuse why Parliament should not sit in Fort Portal or any other part of Uganda. Secondly, there has been arguments. Remember, CA, maybe you were alive at that time. There was a proposal mooted by the Honorable Tiberio Atwoma Okeny. You remember when the Waganda were saying, if you don't give us federal, get out. And they said, why not go out of Kampala? Maybe this could be one way to demonstrate that actually you can shift the administrative center or some aspects of administrative functions, central government, out of Kampala. Kati byejjo kyodonga twitaddawo ku mabbali olunaku olwaleero era omubaka amanyikiddwa nga Great Namuga agenze maaso n'okubeera nga avaayo naye n'avumirirwa ekikola kino ng'agamba nti ensimbi y'omusolo etokomose nnyo mu bintu ebitalina makulu ng'ate bo bana NRM bakitwala ng'okubeera ekya amakulu ennyo nga so kumbe baba bagenda mu maaso n'okubeera nga baliiramu nsimbi za muwi wa musolo.
Parliament ngegenze eggulu n'ogamba nti ekikyokka wetukusevingira wano ne sectors endala bwe zigenda zijjawo ebintu etulaba nti byali badde byakwejera ne tuzigattagatta zisobola okukola ekikola amakulu saawa eno tunoonya billions 18 ez'abayintaani abasawo ate nekyewuunyisa ensonga y'abasawo ne mwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2023-2024 ono Honorable Kefa by then yali chairperson w'akakiiko ka finance twagireeta nga minority bano baali tebabawadde ssente bayintaani yali unfunded priority era sente z'abayintaani yajjanga supplementary sebo okijjukira bulungi yali ande supplementary budget nene nteekateeka y'omwaka gw'ebyensimbi guno sente z'aba medical intern zajjidde mu korigenda ennyongereza eri ya trillions 14 so bino byonna nga tubyogera saagala mulowooza Honorable Ssenyonyi cheap politics si cheap politics kamukamu gwe muganda zino billion 5 ezigenda eggulu boozisevinga ate njaga mulabe rounds 4 zonna saawa eno oli akubuuza ab'omunosi baali batugamba abantu bagenda eggulu business at least business zijja kukola hoteli zijja kukola bwe tuvaayo so what bwe tubanga tuvuddeyo hoteli zikoze kyekiddako bafunye sente bwe bamala okufuna sente kyekiddako njagala okukutegeeza kirungi ndi kakiiko ka paaka Gulu Regional Referral Hospital nga nakulojjedde ebizibu byeyina number 1 Gulu Regional Referral Hospital tayina bitanda balwadde ko bebaka Gulu Regional Referral Hospital tayina basawo Gulu Regional Referral Hospital kamochale kayina tekajimala bwengenda ku Gulu University ebigambo bya Lop Joel Ssenyonyi ngakatiriza ku nsonga zino bya bino era nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga byonna mbikuwa ogene maaso n'okubeera nga mwana tu obitegeera wa entabo yavudde nga n'ababaka abava mu mambuka nga bagamba nti Ssenyonyi aludde nga bo tabagaliza kalungi yadde akamu n'akeddagala. Matter of just northern Uganda. As I spoke yesterday, I said the regional sittings are going through northern Uganda, western Uganda, eastern Uganda, central Uganda. It's just that it's starting in the north. But we are opposed to the general idea, not just northern Uganda, western Uganda, eastern Uganda, central region, because it is problematic. Now, when somebody says that we are opposed to this idea and for that matter we are against northern Uganda, seriously, because over 5 billion shillings is going to be used on each of these sittings. 5 billion in the north, 5 in the west, 5 in the east, 5 in central. What do the people of northern Uganda, of western Uganda, of eastern Uganda, central, what do they really want? If we were to ask them, the ordinary folks, that 5 billion shillings is going to be spent on a meeting that is going to come to your place, what these people want is medicine in their referral hospitals, is good roads, infrastructure that works. When you see the poverty in some of these areas, and then you're telling the people that this 5 billion is just for a meeting, it does not make sense, sure. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkujjukiza nti Shaka Shirafu Dembe musomi weddwa agenda okubeera nga akuyamba ebizibu eby'enjawulo mukubireko okusimu esembe y'okumiremu ku screen yajagenda maaso n'okubeera nga akukolako buterevu nnyo nnyini ddala ate ensonga zigende maaso n'okubeera nga ziterera ali eweeru w'eggwanga yita ku WhatsApp ajja abeera nga akulombereddwa nga akozesa Quran gwe wenna osobola okubeera nga ate oterera kakati nno Honorable Lutamaguzi Semakula ono naye yeegasse ku abo n'ava mu mbeera n'avumirira kino ekikolwa ekyokubeera nga badiibudde ensimbi y'omusolo n'agamba newankubadde era teryajja kulwanyisa Lop kumalako naye ekyo ekyobuli bw'enguzi kwoteeka n'okusaasaanya ensimbi mu bitagasa si kintu kirungi yadde akamu n'eddagala bonga ababaka b'opposition nga bakulemberwa Joel Ssenyonyi bagenda mu maaso n'okubeera nga balwanyisa ekintu kino kibi. But what are we looking for in Gulu? Kubanga nze kyembadde manye ekitutwala eggulu kyekyali badde kiri focus abantu b'eggulu kye beetaaga n'ab'e Nakaseke kye beetaaga. They want services. They don't want to see faces of Lutamaguzi. They want to see faces of services. Kakati ne bw'ogenda eggulu nga bali mu nzikiza tebalina makubo sente tezituukira mu budde, you are just wasting your time. Naye nze sigaana agenda kuba ffenna tulina engalabi za njawulo. Banawulidde abamu batandika okwekwasa nga babifudde tribal. Kati bano tebaagala ekitundu kyaffe kikulaakulane kubanga bo amawanga gaabwe gaakulaakulana dda. I am not here to stop any member of parliament to go to any place he or she wishes to go. But what I am here for is that do you go to Gulu to take your services they have been looking for the last 40 years? The answer is no. Kubanga okugende kiki kyogenda okwogerera eggulu wano kyotasobola kwogererawo.
Mbuulire nti abwe twagenze eggulu ne tusaba amasanyalaze ne gayiika ne tuvaayo eyo ne tugenda Fort Portal ne tusaba enguudo ne ziyiika kubanga byosaba eggulu nawano osobola obbisabirawo ne wabeerawo any other intentions besides just kugenda bugenzi ekyo si kibi kubanga abantu bayo bayinza okugamba nti ate certain time naffe twagala okulabako ku lutamaguzi ate certain time oli ayinza okugamba njagala tulabe ku babaka ba parliament abataateekako mikono nga bagoba abali b'enguzi ebyo bisobola okubeerawo naye tewaliwo nnyo ene bigger justification esobola okunkeeza ku makya nti abaaye munteekereko amakooti gange ngenda ggulu era ggulu kugamba yes there is a call as a member of parliament to go to ggulu ate gundi yaffe egamba nti ekifo kyonna sipiika kyalangirira nti kifuuse parliament it becomes a parliament abanaagendayo bajja kuteesa naye n'abatebagenze eyo nagwo si musango era kife kyetugamba abantu baffe kuba ndabye abantu bangi beexchanginga ebigambo kati mwe mugenda ggulu kwonoona ssente mugenda kukola ki of course si ffenna nti tugenda kwonoona ssente kuba nyinza n'okutugamba how much am I going to earn when I go to ggulu naye ate bwe ndeeta input yange ne ŋŋamba mubaka munnange nti weera oba ogenze si musango n'oba togenze si musango however bwe tugamba nti no expenses zino ze tugenda okuteekayo eri ne tugamba nti zibadde ssente meka nawulidde leader of opposition the right honorable Joel Ssenyonyi yatugambye they are going to spend 5 billions per day ne ŋŋamba nti watifu ezo per day tugenda kubeerayo ennaku meka 15 billions singa yes for 3 days for 3 days anti nkugambye each region is 5 billions nga bwe tugenda ne tu spending 5 billions well ababaka bayo bababuuza nti you come from this region do you want parliament to come bwe bagamba yes it's okay it's no problem kakati wabula kikomawo eri abalonzi banza abalonzi ffenna batukategorizinze nti ffenna tuli mu jjumula tukubanduulu tugende eggulu nze nkugambye nti tusobola okugamba nti tugenda kuspendinga 5 billions as a leader of opposition said can't we save that 5 billions ne tubateerayo eddwaliro mu ngeri yemu omubaka Patrick Nsamba afuddeyo naye n'atangaza ku nsonga zezimu ng'agamba nti engeri gy'akimanyi si bagenda mu maaso nakubeera nga basaasanya billions 5 zokka mu buli lutuula mu bitundu by'eggwanga omuli eastern western kwoteeka ne central si bakusaasanya billions 20 zokka bayinza n'okusaasanya ensimbi ezisukulumye ku ezo ono nno naye agenze mu maaso n'okubeera ng'ayongera okukkaatiriza ku bigambo bya Lop Joel Ssenyonyi nga bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga atutegeeza akusaba no speaker waffe nti bw'abanga alina omutima omutuufu ng'omutima gwe interest ze za ku-involvinga bannayuganda ebyo ebya regional meetings tebikola kubanga ne bwe tunaagenda eggulu tujja kgenda ne poliisi tugende ne SFC tugende n'abaki abakuuma ababaka era we tunaatuula wajja kubeerawo barricades temujjaayo kubanga ababaka batudde wano mu palamenti y'ababaka nga tutudde tewabeerawo bantu getting involved. It's not a community meeting in tugendayo for a community meeting as parliament. So kyayagala ekyokugamba nti reaching atwale parliament eri abantu kisobola obutajjaamu na benefits nga bwazikola ki associated benefits amahoteli gali mu bitundu ebyo mugenda gawa ku ssente mugenda kugula emmere yaabwe baroso n'ekirala okusinza ku speaker nti mugenda kumanya ebizibu directly ebikosa abantu mu bitundu gye mba mugenze. Well, sirowooza nti ekyo nakyo kinaasoboka kubanga bw'oba oyagala kumanya bizibu by'eggulu just put them on the order paper. Owa ababaka b'eggulu omukisa okubikubaganyako ebirowoozo naffe ababaka b'egundi tetubikubaganyako ebirowoozo. Kino ekyogamba nti oyagala ne woteeri z'egindi zifune ku ssente tetusula mu woteeri. Ababaka ssente ze tusulira e Kampala bazituteera ku akawunti zaffe tezigenda kuvaako. Mugenda kusula wa because mugenda kwenda kusatu. Kati kitegeeza egenda kuba extra cost eri bannayuganda era
5 billion zinga bwoziwulidde ezo ze baasoose naye ate nga nze bwe mbimanyi enteekateeka za parliament enkola gye bakolamu emirimu ojja kusanga it's even more than 5 billion. Beyond the newsroom gwe mukutu nkwebaza gwagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera era ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Nkwagaliza bisinga ayi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu Wangala. Mubeere bulungi banywanyi, tusinkane nga Mungu asiimye ate era mbaagaliza bisinga. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.